naye bannange mbabuulira mazima matuufu. Emwaanyi erina ssente era emmwaanyi terimba. Tugikolereko ebintu ebirala ebiyingiza ssente. Nkozesa ekigambo ky'Olungereza ekya cash flow. Emwaanyi ssente zaayo lino zirindamu. Emwaanyi yiino ogiraba kasookedde neekuba oba emwaanyi ndowooza giba emyezi kuba tunoga emirundi 2 mu mwaka. Ndowooza emyezi giba 4. Kyemba ntegeeza nti emmwaanyi erina cash flow mutono. Ebyetaago byaffe bya buli lunaku ng'ate se ye emmwaanyi ebala n'ogirabirira n'ogiteekawo n'ogikaza n'ogitunda. Ekibi ekiri ku kintu ekyo kye bayita ssente bw'ozifuna zo zitambula omulundi gumu, naye ate byo ebyetaago byaffe bya buli lunaku. Kyenva ŋŋamba nti emmwaanyi eteekeddwa okubeerako ekintu ekirala ekivujjirira ssente. Emmwaanyi liquidity cash flow yaayo ntono. Emmwaanyi kya bugagga. Mugenda ne mutugamba myezi 18 si kituufu. Emmwaanyi ogenda okugijja mu nasale bedi. Emmwaanyi entuufu wakati w'emyezi 69 abamu bazirwisaayo n'omwaka. N'olwoka ogireeta nga ya myezi 9 oba mwaka, n'ogisimba n'ogirabirira bulungi, gwe obala okuva w'ogigulidde awo. Naye n'emmwaanyi ya myaka 4 n'ekitundu. Emmwaanyi okubalira obulungi va mu myaka 3.5 okudda waggulu. Ekyokubako ekimuli n'empeke n'olondererako okwo kuba kutandiikiriza. Abantu mbenkalejinga nnyo mulime emmwaanyi kuba emmwaanyi eyimirizaawo eggwanga lyaffe. Naye nga tonnatunulira ku ggwanga, gwe tunuulira abaana bo baddayo ku ssomero. Lwaki abantu b'omu kitundu bonna bensinze okulaba emmwaanyi bazitunda kimuli, bazitunda sizoni, bazitunda mwaka, abamu ne bazituuka n'ozitunda emyaka 2. Oyo abanga eyatunda ekibanja kye. Emmwaanyi ziizino muziraba nzirina era nzenyumiririzaamu era nzirabirira. Omuntu abikka emmwaanyi n'agituusa wano, omuntu alina obusa ayiwa buloole 10 mu mmwaanyi ze. Oyinza atyo ate okugamba nti noovumirira emmwaanyi. Emmwaanyi ngiwagira. Naye Kakiika Muhammad Katonda yamukola nti mwogezi w'amazima, kye yeeyagaliza akyagaliza n'omuntu omulala. Bw'oba oyagala okulima emmwaanyi obulungi, teekako n'okulunda. Wonnyini ku mmwaanyi mu kifo ky'okubeera ne eka z'emmwaanyi 10, beera na 6 oba 7, osimbeko ekisagazi olundeyo n'ente ezo 5 oba 10. Kubanga kyekyo tekirinaako kubuusabuusa nti buli lunaku amata bw'oba okama, buli lunaku bajja kujjanga nga bakuleeterayo ssente nga bw'olindirira ez'emmwaanyi. Nze simalaamu bantu maanyi ku mmwaanyi, si bagamba bantu baleme kulima mmwaanyi. Emmwaanyi tugirime nga bwe nnima emiti, nga bwe nkola ebintu ebirala. Emmwaanyi nayo tugirime, naye tugimanye nti emmwaanyi nze an asset. Cash flow yaayo mutono ng'ate ebyetaago byaffe bingi. Emmwaanyi yayambanga nnyo ku bakitaffe yaguliranga mukazi we Gomesi ku Pasaka. Gomesi ero gye balimiramu kade. Yagulanga kade na lugoye lwa Pasaka, nakugula nyama kuyidi, nakugenda mu lumbe. Naye kati expenses z'abaana ez'ebisulo naki tezikyasobola kuyimirirawo ku mmwaanyi yokka. Agirima on large scale gye bali. Naye emmwaanyi engeri gye batugituyigirizaamu oteekeddwa okuba ng'era olina ekirimu ssente ezigivujjirira. Tutambule gwe nkulage emmwaanyi yange olwoke otegeere nti ddala emmwaanyi njirina, sigidiscouraginga abantu ate nga nze njirima naye nga ngikolerako ebintu ebirala.